Al-Hidayah Ramadan Series ngazi kutuusibwako. Bwofune niya okola hijja ne umula looza ku kimu Tawakal Travel basangibwa wansi wa paaka enkadde Ben Kiwanuka Street ku magoba akeedi omwaliro ogwokubiri awo ku muzikiti wennyini. Essimu 0704 94 10 oba 0772 64 293 Mwali Mayambala Dr. Chikambi Seka Sebaggala ne Dr. Uzaima. Tawakal Travel abo bibaana bamwe. لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. abalungi mwenna abatu laba, abalungi mwenna abatugoberera, abalungi mwenna abaddu b'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Marhaban bikum fi hadha al-liqa. Natera basanyufu nnyo okuddamu gasimbagana ko nammwe masha Allah ta'ala. Masha Allah kekadde kalungi tuli mu green. Olabanga green kezimu ku kala ekyasinira okubanga za bay era mpitirivu nnyo zireeta essuubi n'okuwa obulamu. Ekala ya green mpitirivu nnungi masha Allah ewa obulamu jawo ezaamu obulamu kyobulaba ne light green waatyo light blue ezimu ku kala ennungi kyobula ne mu theatre basaayo kala eziwa essuubi nga omuntu zimuteekamu mbeera nti ogenda kuwona. Alright, so tusaba ekitiibwa Allah tusiime era abeere nga atuwa obulungi. Ayyuha al-fudala, abalungi mwenna abatugoberera masha Allah ta'ala. Mu nsi muno mulimu ekigambo ekinene weapon ennene ekisinga okuzikiriza abantu, ekisudde abantu abangi ennyo mu ntata, ekisudde companies impitirivu, ekisudde abadde ab'ebitiibwa abanene n'abakulembeze bangi. Ensonga eyo oba ekintu ekyo kibasudde kyekiruwa kitwayogerako al-ghadab, obusungu. Ekigambo ky'obusungu kibi nnyo 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 nnyo. Ekigambo ky'obusungu kibi, kizibu nnyo. Allah tusaase ya Rabbi. Kijjako omuntu abadde afunye ebitiibwa, abadde afunye ebikulu, abadde afunye ebyebbeeyi, ate nekimujjako nekimukakkanya nekimussa wansi. Laba omusajja ono Umar radiyallahu anhu, Khalifa Umar radiyallahu anhu yali olunaku lumu ng'alina waali gwalonze, ng'alina waali gwalonze RDC oba governor agenda afuge era akulembere on his behalf somewhere. Ng'amuwadde appointment letter, maze okumuwandiika n'amuwa appointment letter, namugamba nti genda egundi kati gwe governor. Omusajja nga sunniyun, ekirevu kyekyo, alright, ekirevu kyekyo, mbeera yeeyo, nga yena ali malidaadi sana. Allah tusaase ya Rabbi. Akati nga omusinuulira asibe ekitambala kyasaayo ekitambala kye bulungi ne kanzu ye yonna yonna, musajja muyonjo atunula ddala nga musajja wa sunna. Aba kyali mu office Umar baluwa amaze okubonako stamp agireeta ne wajjaka bebi kaki nekakwata ebitakataka ne ababibi ng'obamanyi nagisi musulo biki nekaddira nekwata ebitakataka nekasiga ku kanzu ye nakakwata ng'obusungu bumutta n'akakasuka eri akaana kasusiize either nagisi oba ttaka oba kamukubidde pupu oba susu n'akakwata kaana gwe obuyonjo bumutta yakwata akaana akasuka eri rama
yakasuka bukaseri namusula eri oba omwana atuuka koki oba afa naye kanzu erina kuddugala oba amusula ku kiki oba ku kiyinja oba amusula ku kyuma oba kimufumita ekanzu erina kuddugala. Let that kid lose his or her life ninge ekanzu yona teddugadde. Kati omwana yali akutte ebbaluwa waati appointment later gyamaze okussaako khatam ng'agenda gimukwasa namulengera byakola namugamba nti omwana abadde anzirugaza nabanzirugaza. Maalo yasizaamu busaza n'agamba nti gwe tosobola nsonga z'abasiraamu. N'agamba n'asizaamu busaza naga sobola kusindika mu basiraamu n'akitiyalinga into pieces n'akikasuka mu kasasiro. Namugamba olemedde okwekontrolinga mu kaseera kano ng'omwana just mwana muto tamanyina byakola. Omwana muto ne byakola tabimanyi. If you can fail to control yourself, n'olemwa okwekontrolinga ku mwana omuto bibi ayavula atamanyina kwogera atamanyina kyakukola n'okwata bukwasi n'osuula eri. Abasiraamu basumbuwa, abasiraamu bavuma, abasiraamu balengeza, abasiraamu they are too disorganized, they can disorganize you. Kati ogenda batta busi tobasanjeke busanjezi bitala naye ako tosobola nsonga z'abasiraamu. Genda mu muzikiti weekolemu omulimu. Naye obusiraamu kyobwo obusigala ku muntu nga tebugassa balala. Busiraamu kyobwo oli okugamba nti nsinza nnyo Katonda ng'ogutima gufu ng'osobola okukwata omwana akuddugaza n'okasuka eri n'osamba. Busiraamu kyobwo busiraamu kyobwo nga abantu basobola okubeerawo nga beetaavu eri services zo, beetaavu eri obuntubulamu eri obuyambi bwo eri ensonga yonna n'olwokuba nti gwe weeraba wekka olowooza nti obusiraamu buli kukusaala na kusiiba buli mu kwebikkirira fahasibu. Bagamba nti al muslim ayitibwa omusiraamu man salima al muslimuuna yoyo abasiraamu gwe bawona. Man salima al muslimuuna min lisaanihi wa yadi, akabenje akava ku mikono gye n'akabenje akava ku lulimi lwe. Man salima al muslimuuna ekyonna kyonna ekisobola okukosa abasiraamu, ekisobola okukosa abantu bonna. Man salima al muslimuuna kitegeeza nti obusiraamu bulina okuvaako ne bugenda ku balala. Obusiraamu ayitibwa omusiraamu al muslim. Nabbi yatuwa summary y'omusiraamu nagamba al muslim ayitibwa omusiraamu man salima al muslimuuna yoyo ng'ebigambo ebiva mu musiraamu oyo ogenda eri abasigadde tebikosa, tebyawula ŋŋanda, tebyawula mwami na mukyala, tebivuma tebirengezza. Newabanga abadde asobola okukola contribution, abadde agenda kukola contribution somehow somewhere, but agamba nti Allah ndaba nga olulimi lugenda kubuuzibwa. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Olunaku lugenda kujja bagambe waqalu lijuludihim lima shahidtum alaina, nga bagamba biyongo byabwe lwaki mutuwaddeko obujulizi. Ayitibwa omusiraamu yoyo ng'ebikolwa ebikolebwa emikono gye gino tegikosa, tasobola kukuba bantu. Olwo bwe tulengera they have Muslim names naye ng'asobola okukuba omuntu n'ekigala ky'emmundu.
Wani nchi solo kuba omuntu ne waya nga gwakuba ina mama gwakuba ina abaana gwakuba amenyimbirizi amenya amagulu gwakuba naye alina abantu balabirira ayina omukyala ayina family abantu basobola kuwona bubenje buva kugwe abantu basosolamu ani gwakuba alinyira omukyala n'alinyira n'asamba nga tafaayo ne he calls himself a Muslim and others bagamba ntwasibi nina wallahi atuuka nitusiiba others atuuka nagenze ne Makka nenga olulimirwo tebasobola ku abasiraamu tebasobola kuwona bubenje buva ku lulimirwo nakabenje kava mikono gyo saba Allah tuwe obitegere bigambo ebyo al muslim ayitibwa omusiraamu yawangalya mu community n'abantu bamufunako ekyamakulu akozesa emikono gino mu kusima naikonto boolo akwawaayo ssente n'ebisigadde gino emikono agikozesa bulungi omwago akukozesa n'olulimi lwe abikozesa bulungi mu kuwulira abantu mu kuyunga nganda mu kuzzaawo babadde bafunyemu obuzibu n'obutakkaanya mu maka mu kusomesa mu kulungamya abantu mu mbeera yonna ennungi ayitibwa omusiraamu. Obusiraamu tebuli kussa kyenyi kyekyoka ku ttaka ng'ogutima gukyafu n'ebikola bikyafu n'ekifuluma mu kamwako nakyo nga najisi. Nakyo omusajja oli aportrayinga ekifaananyi ky'obusiraamu naye ng'ekituufu si musiraamu mu bikolwa simujja mu busiraamu shahada ebikola bye si bisiraamu. Nsaba Allah tuwe tutegere ebigambo ebyo nolwekyo tugezeeko nnyo ng'ebigambo bye tufulumya mu kamwa kaffe tebikosa ne bye tukuba tebikosa bitukozesa emikono gyaffe. Baweeyo omulala ekyo nabagamba bino bibaawo nnyo eddala eri bataata tulina bugumiikiriza obwo. Omwana muto naye kennyini amulaba is just a single kid. Omwana omulaba mwana muto agize nakukupira susu nakuba pupu ku lugoye obadde ogenda mu mukono kwanjula n'okwata akaana okasuulawo nagamba nawe nali nkyadde. Omuzadde n'akwata omwana taata w'abaana n'akwata omwana naye n'amukasuka eri. I was shocked. Mama yali mufumbiro omukyala yali mufumbiro nagamba kiki okoze seka mugambeko ono omwana wuwe ankyafuwaza ebyana byo at that time nga akukyafuwaza aba mwana wa mukyala wanaba atuuse okuleeta amakanzu wanaba atuuse time ng'akola nga gavana banka ya Uganda ajja kuba mwana wo. Obusungu bwaki osiŋŋaana oli omuzadde olwo bitwewuunya naye ng'ate bye bitambula abantu bye bakola. Osiŋŋaana omuzadde ng'alina omwana osiŋŋaana omuzadde waliwo ono kale kambawe ekizampa eno munjiba oli yatuma mwana butto na bintu ku dduuka butto na buwunga just butto na buwunga naye nga alina okukomyawo balance n'agenda ku dduuka omwana n'akomawo ng'azannya sente ne zigwa mu nfuufu sente ne zigwa n'anoonya sente n'akola ebintu bino wammanga n'akeerewa ne bamunoonya nga tebamulaba sente zigudde n'okukeerewa akeereye bagenda omunoonya kumusinkana ng'akaaba balansi aluwa yakwata amazzi gyali agenda amazzi bino byali wano Uganda yakwata amazzi omuzadde omukyala gyali agenda ogweyisa akawunga n'agayira omwana namusinkana mulaga awo ng'ate omwana apookya amazzi gamwokyezza bubi nnyo seeka munsabireko ne sente sirina
ne just enusu bitaano byokka enusu bitaano byafuuka ekizibu just enusu bitaano byokka weebiti ne bayo omwana n'amwokya amazzi n'amala obudde bwonna ng'ali ku kitanda essente ze yamala ku kitanda zaali mmeka zaali bitaano essente ze obudde bwe yamala ng'ali ku kitanda bwali bwenkana ki I didn't follow back. All right, I didn't follow much. Saddamu kunoonyereza na kunoonyereza omwana yasurvivinga oba yafa. Bibiri mu nsolo wa leero nusu bitaano naye fuuka ensonga tubeera mu taxi naliko mu taxi mu bbiri ssatu takisi ziwerako naye lumumba nva bwayisaawo ni mu taxi emmotoka najiri nyange eva Matugga eva saidiza Luweero obona baali bamugiruddawa difference ya nusu bisatu singi ezi ng'omukyala taziina naye ng'azwadde dereva kanakuta nagambye ojja kweta ssente era ssente nusu bisatu byeyibulako nusu bisatu ne bayomba n'asika omukyala ati Rachel ojijjawa ggwe nusu bisatu okuyuzayuza engoye zange Rachel ojijjawa ku nusu bisatu okukwata ku mbiri gwono nusu bisatu just nusu bisatu omukyala n'avuma n'omwami n'avuma skafu n'ebeerawo nali ntudde nawulira nga nswala naye nali nagambye dereva tudde maaso nengamba dereva nti mugamba amuleke nja kumusasula ssente zonna naziri azimuddize ne bagenda mu maaso nga babisana dereva alawo omugamba ne bayomba okakkana nusu bisatu bamugamba okakkana wali obaddewo okuswala lwaki tuyomba ebigambo tulina bingi lwaki tuvuma lwaki twevuma lwaki tweyuzayuza esobola kuminkiriza ebyo ebisatu webikubwa ebisatu webiruzinga ebisatu n'ofiirwa ebisatu ogenda kudda wamu mukyalo seeka nti binafiira ebisatu enzabu nenfiira ebisatu nenfiira ebisatu olwerwenda nenfiira ebisatu nolanga bisatu bikaseera nampezeza omutwalo yes nekuba mutwalo neziba bbiri neziba mmeka tekikostinga bulamu bwa muntu nansa na kitiibwa kya muntu naawe kennyini it is better wekuume n'ensa z'abantu nazo oleme ziiwa saba Allah atuwa obulungi ya rabbi obusungu bubi tusonyiwe twesonyiwe obusungu bubi buleeta ebitali birungi ono ali mukyala bakiswa wakanya yali mukyala wana waffe mu Uganda awangali awo nakasuze buddo omukyala yali awangali awo nakasuze buddo yali mukyala mugole Allah amuwadde omukisa naye waka yasinganawo omwana w'obuwala bebi ali mu pitu taata we ng'amwagala nnyo olw'ensonga maama we taliiwo era amuyita princess n'ekino kyaduguda ng'omukyalo ono nekimuduguda princess taata wakomawo naga niyo omuwala ono n'amukola ntya talina mize mikyamu mwana ali mu pitu kyamugamba kyakola ali too obedient naye ono yamulabanga mujja we because taata amwagala nnyo amusaako omukwano mungi oba yalina obuzibu n'omukyala yasooka mu nnyumba azaala omwana ono Allah asinga okumanya nnaku lumu omukyala ono n'alaba n'abayisaawo ebyennyanja ab'obugaali ebyennyanja n'agula ekyennyanja n'akiteeka mu baketi n'ayiwamu amazzi nekimalamu wiiki emu n'abaana tula after a week namulimu n'enfunyu n'akwata amazzi
n'agatula agabadde mu bucket n'agateeka mu kadomola ka lita 5. Omwana omuwala an innocent girl nako mwakomawo abuuza maama ava ku ssomero kati afuna obwetaavu ogende manju afune wuzu asaale. Maama amugamba kunsekana amazzi nga tabitegeera myaka egyo tayawula tategeera gana amazzi geba ag'ekyennyanja gweyamuwa agali mu kadomola nga ekyennyanja kyavunze n'okuvunda muki amazzi geyamuwa yatulira nassa mu kadomola kayita 5 n'amwana amugamba nti genda okozesaaga amazzi. Mwati yali mubi yamala okwetmala ekyetaago naye n'atawaaza n'akozesaago mazzi. Kati buli omu kuba akafaananyi oba oli mukyala kuba akafaananyi kyekyaliwo. Omwana yawunya n'amala obulamu bwe ng'ali mu kuwunya banoonyeza eddagala nako mutegere emufaako nga banoonyeza eddagala tebaliraba. Anaawona ati ekivundu naye omwana wa munno okumwonoonera obulamu bwotyo ogenda era kyobusungu bwaki? Omwana wa munno lwaki omwonoonera obulamu? Lwaki omutambuza buli kaseera ng'agenda awunya buli kaseera? Nawe oli mu maka nawe ogenda kuzaala. Ekikuyisa omwana wa munno asidi kyekyaki? Ekikozesa ebyo byonna ku baana b'abano kyekyaki? Lwaki obaloga olwokuba tewazaala nawe oleme kuzaala? Lwaki obaloga olwokuba nti era obusonga awuha al adhab obusonga bw'oleeta tebuli makulu. Olina obulamu bwo naawe olina okuwangalira mu ddya liryo. Temugenda kuvuganya noono omwana muwala please. Obusungu bwaki obuzola okweyagaliza? Nolwekyo omuntu yenna Allah gwawadde omukisa nawulira ebigambo bino byetwogera alongoose yeetereezeemuuko. Nolwekyo omuntu akola atya okuwona obusungu? Omuntu akola atya okuwona obusungu? Kendeeza obusungu. Potagambye jemulatu eryanda eryokya shetani lyekwata nekasuka mu kifuba ky'omwana Adamu netandika okwaka. Obusungu ne butandika obuswandi n'obutandika obuwulira tuyani tandisa okujja emitaafu kunene enoni owulira ngo tandi yuze fayastashita ghadab najula obusungu yenna watantafikha awdajo wena omwalengeranga emiswa gyerezi wayuhmarra wajha wena olengeranga face yonna emyuse amaaso gamyuse muviri kamuyuze naye kaniikirira n'akola ebitalina kukolebwa n'ebisigadde enanga ajjudde takyayo n'akola ebikola ebitali birungi n'ayogera ebigambo ebitali birungi nga singa abadde mu normal senses tasobola kubyogera tasobola bikola. Obusungu okkiriza obusungu bukuwase abadde asunguwadde. Uliza ensonga zino abadde asunguwadde era omanyi nti olina obusungu bungi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abadde asunguwadde nga Allah akutaddewo obusungu nga bukuyita nene obanga obadde oyimiridde tuula obanga obadde otudde galamira. الجلوس من مكان الذي هو فيه. No, الجلوس إن كانت قائمة وبانغا بدي أيمريد أتي أكو غراميرا موكو سينغو بدي غو تودي أو سونغو والدي نويبا كموكو نو غراميرا. وما الخروج من مكان الذي هو فيه okuva mu kifo ky'obaddemu singa obadde osunguwadde vaawo kugenda wali mbere kufuefuemu okotolemerawo mubaawule genda
muleke mujuse, muleke mwasi, muleke wekaninkira muki niwo boyina amaanyi laisa shadidu bisurati taitibwa wa amaanyi nakumeggana innama shadidu aitibwa wa amaanyi alladhi yamliku nafsa inda alghadab yo yafuga omwoyo gwe singa kimusingana abadanizi obusungu mubiki obafuna uzu abadayina obusungu wadde alwudu funa uzu then amazzi gano agawuzu gikakoma okuyikako gikakoma okukkakkanya obusungu nabikyeka Musa sallama nti amazzi gasikisa obusungu nga olaba omuliro amazzi gazikiza omuliro saba Allah tuwa obulungi era tuwa obitegeera tubadde tutambudde bulungi bwetyo era nga twogera ku nsonga y'obusungu buleeta buzikiriza bwawula abanfumbo bugobesa abakozi abadde ab'obuvunaanyizibwa n'ebisigadde bingi saba Allah tusiime era twagale jazakumullahu khair tunatandikirawo inshallah taala tusigadde wano nga tutegeeza nti gendako Makka mu umra ne hijja ng'okozesa ekitongole ekyebbeeyi ekiyitibwa Tawakkal Travels. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.